Tereza kake kumusomesa atakuba wuyo. Simanye byeno mukama tachauliza tuyayanya kanyego sichakwasa nabuzano serula cha serula ebitokolo zikiriza nkomaawo ebyokoka byannema lwagabogula wenna mugongo yansamba obulago olw'omuliraano ate nga mwina mumanyi nti omuliraano gwoca bbiri naye olw'okuba mma nteekwa okuliwa kiriza eno yendiiro gye nkuwadde era mwe muli akatamukago neme kuddayo buggo ng'asiisiina ng'ate atambula asiisiina agenda ndaba yavuma batindira bamaga kaddu baligeya nkoona nteedde bubya bulijjo obuwombo bwewunzika bataayi mu kyano wamma ndabamu ekikangabalu kyeyolese mangu nti wamma nina kuluma mu kigenge ate nkole gwe nagunjukira ebyabalita kulingi temwerabira nti wammaawe yasinga kwamukwenda ndaba kwe kuli abangi ebifaanana bityo oba oliawo n'abiddira oba oliawo ng'akadde kampadde wammaawe ekyana ate ow'ekiwenene kyawe ennoga ansooka okubeera nga njozayoza ate n'okubeera nga neebaza abo bonna abeewayo okubeera nga wamma be baabo abateeka okubeera nga be basaala okulwanirira obuwangwa bwabwe temwerabira nti eno nno gye bayita Manyoobuwangwa obeere nga ate mwatomanya ekituufu abantu bangi mukkirize mugaane batubidde mu mbeera ey'obutamanya naye kale embeera efaanana etyo gye twagaanira ddala kyenava mbagamba bwe mba nkyaliwo kale munakkiriza tulatambula n'okumanya kwe nnaaba nsobodde okulaba nti oba oliawo ate mbatuusaako olunaku olwaleero temwerabira obudde bwo bwekulungula obudde bweyera obudde bugendera ddala n'olwekyo osooka okubeera nga weebaza lugaba nti kale weewaawo omwaka gwo gutambula emyezi gitambula emyezi kati gyafuuka wiiki okuyita atemya yalwawo n'olwekyo osooka okumanya wawe tulaga eggwanga lyaffe wawe ligenda okubeera ate obeere ng'omanya oba oliawo kikyoteeka okukola sooka weebaze lugaba kawa migero bw'ati akusobosezza nerero okubeera nga yeggwe ate omu kwabo batuuse ku lunaku olufaanana luti bangi abakiridde ekingi bantu kale tuli bajjukira tuligamba nti nabo baaliwo ne bw'atyo olugaba yagirira yajjawo yagabeera yajjawo kitalo nnyo abafunye oba oliawo ebintu ebinaabeeramu embeera yakaayaaya oba ennyimbe namwe abafunye ebirungi ate tunaabagamba nti muyogayoge bataayi leero nnyinza obutalandaga nnyo oba okudda mu kusimba ekiri oba okwogera kuno nakuli ng'omukono gw'omusasi wazira okubeera nga ntandikira wano ne nkugamba nti nze batindira bamaga kaddu baligeya nkoona ate bwe ntyo nno amusubaawa mukoleeza busumaawa twetaaga okukoleeza abantu baffe ate babeere nga batambula n'okumanya kibayambe okubeera nga bamanya wajje balaga kikafuuwe okeera enkya wama n'omanya gy'olaga nga gy'ovudde tomanyiyo teri ayinza kubeera nga tamanyi waavudde ate gy'alaga n'abanga amanyiyo kiriza ne buli kkubo ly'onaakwata ligenda kutuusa gyonna gy'onaaba olaga kuba ne gy'ovudde tomanyiyo Manyoobuwangwa leero bw'ati akutuusiddwako munywanyi Kizito Mustapha Kanojja ennume weegumba bw'atyo nno ssente yogira balikanda weebale nnyo mutaayi weebalire ddala ate okubeera ng'oba oliawo gwe ebintu ebikwatagana n'okumanya n'abantu baffe okubeera nga beeyongera okubeera nga bamanya
bw'otyo gwe wagamba nti kikafuwe kiweebulayo wa Queen ate oteekwa okubeera nga oba oliawo wenyigira mu bintu ebifaanana bityo. Weebale nnyo ate weebalire ddala. Mumanyi obuwangwa tutunuulira ebintu eby'enjawulo ne tubinnyonnyolako kye tubimanyiiko. Si ffe bakugu abasembayo oba kaddusi mukugu asembayo naye yakunnyonnyola nga ye kyanoonyerezaako, kyabuulizaako, kyabuuzizzaako n'akola okunoonyereza okukwe n'alyoka ajja ate n'akusomesa nga ye kyamanyi. Tekitegeeza nti ky'owulidde kiba kyankomeredde. Kikyayinza okukyukamu ate waggulu w'omumanyi wabeerayo omumanyi, wayinza okuba ng'eriyo abamanyi. N'olwekyo sanditunuulidde nnyo nti oba nandigambye nti nze amanyi, naye bwe mba nga mbasomesa oba nga nyina kye nnyonnyola nze bwe ntyo kinoonyerezaako, mba nsaba okusonyiyibwa bwe mba nga nkozeemu ekikyamu, kuba nnyinza okubeera omukyamu ng'oli akimanyi bulala. N'olwekyo kitegeeza nti bwe mbeera omukyamu, kale nzikiriza okunsomesa ate nange ne mmanya kye simanyi. Nzikiriza okunnuŋŋamya n'oŋŋamba nti wano kiri bwe kiti ne bwe kiti. Embeera efaanana etyo enaatuyambako okubeera nga ffenna ate tugaziya endowooza zaffe. Bassebo ne bannyabo navaayo emabega n'embeera nga mbategeeza nti bannaffe ebiggwa amasabu bannaffe babireka byonna biri bityo, buli kintu kirittayo, n'otuuka n'osanga omukongozi nga yerubeerera alinga gwe baalaamiriza okubeera mu bukanzu obugubaasidde, oyinza obutamunenya. Naye kale nga tetunnabagamba nti kale tuyinza obutamunenya, mukongozi kikkakatako okunyirira. Bannaffe bano ekyabaleetera okubeera nga bawamba ensi yaffe ne bagitwala kyajja lwakuba nti bo ebyabwe byonna babinyiriza, lwakuba nti ate era mu kunoonyereza kwange nkizudde nti kakibeere ekiggwa kyennyini kyandibadde oba kiteekwa kuzimbwa kika akuviira ddala ku nnyumba kolunyiriri omutuba bwe tutyo. Ne bannaffe abamu baalokoka babirekera bannaabwe, n'osanga ng'omuntu ali omu akola ku ebyo naye nga naye talina ssente. Embeera efaanana bwetyo ne bakongozi nabo tunaabanenya kitono nti weesanga nga nabo tebalina buyambi. Naye njagala mujjukire bassebo ne bannyabo abangoberera, Lubaale tafa. Nkiddamu ogwokubiri, Lubaale tafa. Bwe mubanga muzzemu ebyo nti ffe tulokose, addabuzi bbali ng'asirika. Muzaala abaana ebintu bye tutambuliramu bye tubonaaboneramu, gy'emigigi bajjajjaffe, ensobi zonna ze baakola ne baziringatana mu gundi efaanana eyo. Buli bwe mubeera mu kuziringatana n'ebintu ebimu ebitategeerekeka, empewo zidda bbali nga zirinda ziteega, anti bagamba mu Luganda luwologoma lukadde luteegera ku luzi. Gyo gidda bbali, muzzadde abaana n'abaana banaalokoka. Gw'olokose mubitutte babyokye, ozadde abaana balokose. Bwe banaamanya amazima amatuufu bajja kuyaayaanira obuwangwa bwabwe. Lubaale ali bbali atunula byonna, bazadde nabo waaviirayo. Lwaki? Njagala mumanye nti Lubaale tafa, adda buzibbali ng'asirika ng'abaleka buli kimu. Mwe nga mutandika okukola ebyammwe byonna nga muzannya, mukola mutya, abamu okubonaabona emirembe ne gigaanira ddala mu kika. Bwe mutuuka ne mulaba nti kati mugwanidde okumukolako, nga naye abagamba tuli ffembi,
ng'asooka abawa agabonerezo agakakkali ate nga muteeka okugakola. Bassebo ne bannyabo, omugezi atayize afaanana ettaka egimu eritalimiddwa. Ngezezzaako okusomesa ku kintu kye bayita manyoobuwangwa. Buli muntu waakiri agezeeko okumanya okugaziya endowooza ye. Kyannaku nti bannaffe abamu bo tebannabitwala nga bintu bikulu. Nyene kigwa yakiweebuula ng'akiririddemu emmwanyi. Nyine kigwa yakiweebuula ng'akiririddemu emmwanyi. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, ebintu ebimu bye tunyumyako nga ffe wano, kale kinaatuwa amaanyi ng'ebimu biteereddwa mu nkola, kubanga kijja kuyamba oba oliawo okumanya emiti emito wawe ginaabeera olunaku oluddako. Nannyonnyola ku kintu ky'okuzimba essabiro lino, ne mbannyonnyola ennono yaabyo na buli kimu amannya we wawe gava, ne mbannyonnyola nti keekadde naffe tufune ebifo ebirungi. Neffe twakitwala nti lubeerera tuteeka okubeera mu buyumba buli omu mukyalimu n'essubi eririmu ekkukuuzi. Bannange eryo ekkukuuzi kamba nnyonnyole kyendimanyiiko. Kiyinza obutaba kituufu naye nga nze kyendimanyiiko era nnyinza okuba omukyamu. Essubi lyali lyakutuulako ze zaali entibi z'Abaganda. Wano emmandwa ennyolo ze zituula ku ntebe, naye bwe gwali omukeeka gw'Abaganda na buli kimu ne kaakati ekyaliyo amasabo nga mukyalimu essubi lyaki. Lwaki temugula kapeti? Kyogamba nti waliwo olubaale ayinza okugaana okulinnya omukongozi ku mutwe olw'okuba musaba yaliiddemu kapeti? Teriiyo kyemmanyi ku ekyo. Era mu kulowooza kwange ndowooza nti nyinza okuba omukyamu naye teri mpewo eyinza gaana kulinnya ku mutwe olw'okuba musaba mulimu kapeti. Abasamize keekadde tunyirize amasabo. Bwe kiba kisoboka ne siminti abeeremu. Ffe emikolo egireeta empewo okulinnya ku mutwe tugimanyi. Kapeti oba ekirago oba seminti talina waagaanira mpewo okulinnya ku mutwe. Ekyo kyenyiza okubabuulira. Tubeere nga tunyiriza amasabo gano gasikiriza abantu nga boolaba amadiini nabo nga bwe bakoze. Kinaatuyamba naye singa naye ekyo nsaba tukikoleko bassebo ne bannyabo, kijja tuyamba. Kanga kisinja omwogezi era omulungamya w'emikolo mwetyana kugumu kumwamenya ababiri yekadde omukazi Simon Peter. Olina kwanjula oba oyanjula, olina semina, olina pate oba olina enkiiko, weetaaga bazinyi abamanyi agaffe amannansi laba yalina ne disco ebagolanga gabagola bukeegwe Namugongo mukubire ku 075288 5 8 ng'ova ku byange ne wamuwangalaguze nga totogenda kuba taagala bawakana. Naawe totunula kyamuli ng'ow'endala asaba balansi n'abona ekibuga kyonna obwene butuuka n'okugwa ku ntumbwe olw'okunoonya ekifo ekituufu ekitunda ebitabo. Abakanani Book Store byogera ku Henry Books batunda ebitabo byonna by'oyagala. Balina ebya nursery, primary, secondary ne tertiaries. Balina success card, essaawa, balina Bible, Evanjiri, Quran, balina notebooks, balina ebitabo by'olulimi Oluganda byonna by'oyagala ebiri ku syllabus n'ebitaliiko. Balina ebitabo byonna by'onoonyeza. Bannange Abakanani Book Store basuubuza ate era n'abo abatwala ekimu ekimu babaaniriza era mubeere nga mubettanira ate era babikuleetera wonna w'oba oli. Kati
somesa omwana wo ng'oli waka omugalo gumugondere. Bannange bafunire ku nnamba yaabwe eya 07727725 oba 07774289 bali ku New Park Mall ku mulyango Lukanga 88 omwaliro ogusooka wamma abakana book store mwebale kulinnya madaala ate ne muweereza abantu. Bassebo ne bannyabo mukulikeyo mu bulango bw'abakama baffe ate mujjakkirizira tweyongere mpolampola okubeera nga tutambula era nga tubambaga tulabe wabwe tunaafundikirira leero. Temwerabira nti ebintu bino tubikola ku mulimu gw'obwannakyewa gwe yenna oba omuntu alaba nti omulimu ogukolebwa gwa ttendo era gugwanidde okubeera nga gukolebwa be baabo abayewaayo okubeera nga be wamma be batambula naffe ate okubeera nga bavugirira ebintu ebifaanana biti. Mbeera omu ku abo. Ennamba yange oyita ku 07732761 ate 27 07732761 ate 27. Waliwo omutawaana gwe nnengera Bassebo ne bannyabo gwenjagala twogereko leero. Ate oba gunaabeera mutawaana oba kinaabeera binaabeera mu mbeera y'essanyu, kubanga addiini njagala tumanye ekintu kino era tukyekkaanye tukinoonyerezeeko. Newankubadde ng'eddiini y'Abaganda ey'ennono eyiganyiziddwa okuva Obusiraamu n'Obukulisitaayo lwe bwatuuka mu Buganda, temwerabira ne gavumenti ey'Abangereza ey'amatwale yateekawo ekiwendo ekyali kikugira eddiini eyo mu Buganda okutandika mu mwaka gwa 1929 abajjukira obulungi. Naye eddiini eyo ne kaakati teyimirirangako. Nkiddamu, ne kaakati teyimirirangako. Ate mu biro bino eddiini eyo yeeyongedde, yeegenda ettinta butinsi buli kadde, era yeeyongeredde ddala kyenkana buli oyita wonna sabu. Tetunagaana bannaffe abeerimbikamu mu mbeera efaanana ekyo nga banoonya kuba oliawo kulya ssente z'abantu naye nga bebalagula tebiriyo bawatalina yadde na mpeewo oba mpeewo yonna nnema gyakongojja, naye si kyekikulu. Naye njagala tumanye nti gagenda geeyongera. Ekindeetera okwewuunya oba okwogera ekintu ekyo nti geeyongera era tugalaba. Naye ate amadiini g'abano abaami, Obukulisitaayo, Obuyisiraamu, addiini kyawe endala, Abaseveniside, Abalokole bukyaliwo, Abakatuliki bonna bakyaliwo, Abasodokisi bakyaliwo, Abaseveniside bakyaliwo, bonna we bali. Naye ate baani abagendayo? Kitegeeza bano era Abalokole, Abakatuliki, Abasodokisi, Abaseveniside era be bamu be bagendayo. Kati mulimbira ki? Lwakuba embeera y'okugendayo nga beekwese lubeerera yo yabayingira kati. Byonna bwe buswavu obw'eddiini. Mujjukire mu biro biri essabo lyabanga miryango. Bamapeera bwe bajja ne lidde Manyoobuwangwa ate bo ne bajjayo gundi yaabwe yali mu mpuku. Eddiini mwe baasomesezanga ne bajjiza emiryango. Kati ebyaffe byennyini ate obwali obuwangiro twatandika yingira nga twekwesi. Tulaba awo abakyala beebikiridde balowooza tetubalaba. Tubalaba maama. Teweebikirira, tambula
ogendeyo kadu siyingira mu ebyo ndiyingira ng'olaba kubanga nze ndi munoonyereza era mbadde mu kunoonyereza okw'enjawulo bifo bingi byentuuseemu nensanga n'abantu oli naagala n'ettaka limumire naagala ettaka limumire naye nga tekiyinzika n'aswalaswala ng'omulaba musumba ate wattutumu kwegamba abamu bambi tubalaba nakiro nti ogenda okulaba n'emmotoka waliwo nze bwe nagiranga nali nnyingirawo ngenda okulaba emmotoka mu lujja nga kwaliko yesu akuyita yesu oba praise god yali praise god ndowooza praise god be bannaffe bali abeeri abategedde emmotoka eyo eriko eri ku namba plate okuli ekigambo praise god neŋŋamba noone naatuuka olumu mba nnyina gyenva budde kiro nga mwenda eyo ngenda okulaba emmotoka evudde eri yennyini we nali manyi yadde ate nze si gye nagenda efubutuseyo egenze abizaayo wano oba yali abizaayo wano kwegamba nti ffe abatambula ababeera mu kunoonyereza olaba ebintu n'owulira n'ennaku n'ogamba kale bo bano abantu bo be bakwata akatambaala nti bya setaani bo bamunoonyaamu ki amasaba ago gayingirwamu bantu ba bulijjo bassebo ne bannyabo mujjukire eddiini zikyaliwo n'olwekyo gwakyayinza okubeera nga weekomomma ku bintu ebibyo simanyi bwe nnyinza kugamba bassebo ne bannyabo obukulisitaayo n'obusiraamu okusomesebwa okw'omu masomero byateeka obuswavu mu kintu kyonna ekikwata ku eddiini yaffe oba oli awo gye twali tugamba nti eno ya ttendo abantu abasinga abamu ne bagigendamu nga beekookoota nga tebaagala abantu babamanye tebaagala abantu babalabe naye olunsi bambi nakunyonyodde nti kibajja enviiri ku mutwe bwe basisinkana mu masaba agogera okugwa n'obwa ku maama Naaki n'ogamba maama Naaki naawe oli eno naye maama Naaki talina gakuddamu n'ag'okwogera takyagalina ajja kugamba nti nange ndi eno naye nga mu mutima ate akulabanga lumbe ne yeerabira nti ye kyazza okunoonya naawe kyonoonya nekala obuswavu obufaanana butyo bwe budde tubukomye genda kyere yaani anaakukuba gy'okwogerako kikuggyako ki bwebanga eriyo bannaffe bo abasalawo n'agamba kayeetiba empewo zonna n'azeetiba akataata olwo gwatagenda kwetiba mpewo ne bavuma abamu ne bagaana n'okudda ewuwonye nti mulogo bikiwoololo naye nga omusawo muganda wamwe lwaki yandibadde abaloga lwaki mwandibadde mumwogerera ebyo byonna byonna ffe abateekwa okulwana okulaba nti n'abaana bye tunazaa tubalaga nti ogenda mu ssabo si kive kibanga abagundi ab'e Roma abayudaaya ab'e Roma bwe banaagenda mu ssinzo lyabwe mu basiriko oba mu ssabo lyabwe lwakuba mwe mwafuuka baganda Baroma baganda Bawalabu kwegamba biki ebikolebwa mu ssabo eryo ebintu ebikolebwa muli munda bannange bye bimu na bino ebikolebwa
bye bimu ebikolebwa mu madiini gye mugenda. Okusinza n'okusaba bye bibeerayo, okwebaza Katonda bye bibeerayo, okufuna eddagala n'okujjanjaba naddala ng'olina ebikutawaanya bye bibeerayo. Lwaki weekokoota? Nsaba ekintu ekyo tukirowoozeeko basebo ne bannyabo. Tolina kuweekokoota. Ekikolebwa mu gundi eyo teriyo gamba nti ate ndi abakungu oba kiffe tetusosola. Ffenna twenkana mu maaso ga Mukama. Tewali mugagga ate teri mwavu. Mu maaso ga Mukama buli kimu tuba twenkana. Basebo ne bannyabo bw'ogamba nti osobola oba mutuufu, ate bw'ogamba nti tesobola era oli mutuufu. Kiri kitya kubanga ky'olowooza ky'oba. Kati nno ky'ossa ndowooza y'okyusa obulamu bwo. Awo butangaala okusinga ettuntu kuba teri atasobola bw'aba afunye okumanya. Gw'oli wa mukisa ng'ali bwengo kubanga emisomo weegiri. Otandika otya bizinesi nga tolina ssente. Akagujja kukusomesa buli nkola ey'okutandika bizinesi nga tolina ssente. Ate gulimu ebyama by'abagagga by'oteekeddwa okumanya. Awamma ogaggawali. Bannange ate waliwo guno gaggawalira ewaka. Guno nno wama gukuwa bizinesi zonna. Emirimu gy'akalera ewaka ate n'ofuula wekkolero. Laba bw'ogaggawala gwapangulula endowooza yo n'okolera lumu. Abagirozezzaako basimbudde dda era bayayana kufuna mirala. Naawe jangu wamma mu bwangu na bwangu ng'omutezi w'enkwale obeere ng'ogyefunira. Ensi ekugondere. Ennamba kw'ogifunira eri 0773276127. Owaayo akasente katono ddala. Jjukira nti ekikulu si muwendo gwa ssente naye omugaso n'amagezi gw'ofunyeemu wamaga ku byamu ssente z'otaddemu. Tusinkaneyo ng'aba mu lubu lw'abagagga.